Mu kwanukula okusaba kwa Kyagulanyi okujjayo omusango mu kkooti ensukulumu, Museveni ng'ayita munnamateeka w'ekibiina ki NRM Oscar Kihika agamba nti tasobola kwekika mu kusaba kwa Kyagulanyi okujjayo omusango mu kkooti kubanga tebalina ndagaano naye okutwalayo omusango guno. Wabula Museveni agamba nti Kyagulanyi yeeyisizza mu ngeri etasaana wamu n'okulengezza kkooti n'abalamuzi nga yeeyambisa emikutu egy'amawulire. Museveni agamba nti bulimba bwennyini eri Kyagulanyi okugamba nti ekimuggisayo omusango mu kkooti be balamuzi okubeera n'ekyekubiira era ng'ayagala abamu bajje enta mu kuwulira omusango gwe. Mu kulaba kwa Museveni kkooti omusango gwa Kyagulanyi egukutte mu bwesimbu era ng'oludda oluwaabi n'oluwawaabirwa zombi ziyisiddwa kyenkanyi. Ssaabawolereza wa Gavumenti naye akkiriziganyiza ne Museveni nti Kyagulanyi wa ddembe okujjayo omusango mu kkooti. Wabula amyuka Ssaabawolereza Jackson Kafuuzi ategeezza kkooti nga Kyagulanyi bw'ali omulimba bw'agamba nti abajulizi be baakwatibwa okutulugunyizibwa wamu n'okutiisibwatiisibwa kubanga abajulizi nga Betty Nambooze, Robert Kalundi, banamateeka David Louis Lubongoya, Jackson Wabyona ne Benjamin Katana balya butaala. Kafuuzi agamba nti kyamu Kyagulanyi okutegeeza nti Ssaabawolereza yeeyambisizza poliisi n'ekitongole ekiwandiika abantu ekyannira okukijjanya abajulizi ba Kyagulanyi. Ko akakiiko k'ebyokulonda newankubadde tekawakanya Kyagulanyi kujjayo omusango, Komishona w'akakiiko Stephen Tashobi ategeezza kkooti nti Kyagulanyi bwe yawaaba omusango kyabawaliriza okufuna Balooya aba Kampala Associates Advocates ne Okello mu Company Advocates era nga babasaasaanyizzaako ensimbi nnyingi. Bano era bagamba nti n'okunoonya obujulizi wamu n'enfunda ze beewuubye mu kkooti zibatutteko ensimbi endala. Kinajjukirwa nti kkooti ensukulumu yategeeza nti okusaba kw'okujjayo omusango guno kulina kusooka kulangibwa mu kyapa ate era kutimbibwe ne ku kkooti eno ng'abalamuzi tebannatandika kukuwulira. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.